nti yasse mutabani mukyala we abasigadde ffenna kye tutwala nti ateekwa kuteekebwa naye kuki kuttibwa kubanga yasse omukyala. Twogera courts of equity tunoonya bwenkanya na buntu bulamu. So amateeka gagamba nti etteeka lye lisooka eyasse attibwe. Wano tugamba nti okuttibwa weekuli mu courts of equity kwazze kutya, that is the question. Kaakati bwe baba bavunaana omukulu oyo nga gwali badde oyagala attibwe, kooti eyinza okuba etunulya mu nsonga ye neegoberera ebintu bingi. Nkujjayo ku kyajjakana yasse mukyala we bantutte mu kooti. Kooti bwe beeneesindika ejja bweti timuddeyo ku kitundu musooke mubuulirize enneeyisa ye ebadde etya ebbanga lyonna. Kale gwali bonoolaba ono ng'ateereddwa totwala kiri yasse nabali be batta oba oli awo baalina ensobi singa teba politiko nti twali tulwanira bifo gundi oba batavuddeewo tolina wooli nti ansenyangu mumugjeewo nga bwe twajja ku lisiti Jakana Nadduli ne kitaawe nti ekyangu ky'okugjawo abantu abategeera bwe batyo tebayinza kubeerawo. Mutabani waffe Muhoozi n'abaawo. Kooti bw'eba esala emisango njagala kubanguyizaamu. Busobola okukeera enkya Dr. Heebwa onfuna bulungi n'enkola omusango sijja gussa ku mulala ne baga nti Jakana Nadduli yasse teri bwakabaka akanki kakutegeeza butegeeza oyinza okuleetamu kyekubiira ng'okategedde bubi okitegedde teri bwakabaka butabaddeko nakabaka musibira mu bbwa ne mu Buganda babaddewo nga 8 nga baliwo. Bagamba nti bw'aba atuwadde omulangiro oli nga taliimu kawabyo bw'ali bakwali ate oyo y'aba akuze ono gwe mukago gwe twassaawo. Obujjajja n'obujjajja twakikola nti senkuzaale nkole ki nkuzaale nabwe kiti ekikolebwa mu Tooro kiba mandatole Buganda okuyimirirawo ne Bunyoro Buganda kyeneekola ne Tooro kiri mandatole okujja oyimirirawo okugatta omukago guli. Ziri engoma 3 ezo tezizikira wezikirira ne kabaka abamaze okukisa omukono mwazitaddewo nga mutaddewo akabumbe kali ak'okubiri nga titwakuba akaasooka kabalangira n'abambejja. Engoma zino bannannyini baazo temumanyi na myoje mugenda kuzuukusa naye bwe munaazeepampalikako nti mwagala ozigira mwefudde abategeera ebintu naye nkitegedde lwaleero abali emmengo temulina kye mumanyi yadde akatidi bwe kati. Mu kujja kwaffe nti tujja ng'abasembayo nti ffe ba siniya oba twaligambye nti tuwa enkomero y'ekyo kibwe kiri naye tekyagaana era tekyajjawo nkiza egamba nti tumanye ekituufu. Kale ekituufu okyogera nga bwe kiri ate oluvannyuma n'otunuulira ekiddako ekiteekeddwa okukolebwa. Kale newankubadde sirika kensa with that dispute naye tekitegeeza nti ate byenjogera bifu wabula kitugamba kyekiri Bayibuli kyegamba nti wange gwe Daniel bika ku bigambo osena akabonero ku kitabo kubanga ekiseera ky'enkomerero kiba kinaatera okutuuka. Mazima ddala walibeerawo okuddingana ebyo n'okumanya kulyeyongera. Yongerezaako bwongereza aye saagala oddeyo wakane ku kyototegeera. Kale mu nkola eyo n'abaaniriza kubanga nfuna bangi abaddewo bwe twayogera ku Ddamula waliwo yawandiika okunaga nti Ddamula wagyogerako naye nga si yeeyo. Nze ndi archaeologist, ebintu bya archaeologist mbitegeera bulungi era ebbanga limaze mu archaeologist. Eddamula gyoyogerako si yeeyo ne ntunuulira embuda ng'ekituufu kya byonna mulekerawo okwesaaba obusanga mulaba. Kale mu nkola eyo nti omuntu ng'otegeera ng'oli ayogedde ekigambo mu nkola ey'abasomi era abayivu b'essaawa zino ojja ku mukutu gwe gumu n'osaba program noga nti njagala tuule oba si kyo nga tewali etaaze ekyo onkubira essimu nga nti njagala tugerezeganye ku nsonga eno. Teri bwakabaka akanki kakutegeeze butegeeza oyinza okuleetamu kyekubiira ng'okategedde bubi okitegedde. Teri bwakabaka butabaddeko nakabaka musibira mu bbwa ne mu Buganda babaddewo nga 8 nga baliwo bamusibira mu bbwa bakabalega nga babi nkuddiramu nga ne baboogerako osesema. Kaakati n'oli yabayisa bubi okutuuka okwekutulako mu mwaka 1895 ne bakola ekyabwe nti Bunyoro tugikutuseeko ne basigala bokka Tooro. Buganda yabayamba kinene nnyo ne tukutta n'omukago ogw'obwa Sseruganda nti bwe twamala ne tuyingira mu kintu kye tuyita penal code ne tukkiriza nti amateeka tutwala ga Bungereza era ge gatutwala kkiriza oba gaana kyonna ekiyita kiba kiyisaawo.
amakulu nti bali bassawo akatundu k'ebiri mwana mu mukaga mu constitution yaffe okuta amawanga gaffe okuba nti gasobola okutambuza ebyago mu nnono yago batujjako ekintu kitya kimu tetukola gavumenti esolooza misolo mu ebyo ebisigadde nga bya nnono byasigala nga bitambula wabula kyenjagalamu kyeki nti bwe twassaawo penal code gye tukkirizaamu ate obuyinza mu bakabaka obusalawo emisango gy'okubasalira abantu nagyo gyaddukayo ne gidda mu central government ye penal code. Omuntu yenna newankubadde akoze ensobi mu bwakabaka bwo erimu okutta waali badde kabaka mu budde buli singa amaanyi tugalina olagira omuntu oyo akole ki attibwe naye olwali tekiriiwo ekintu kyo tekiriiyo olwa penal code eno okubaawo gavumenti yeevunaana etugattira waki awamu. So singa tuba mu federal system omuntu bw'akola omusango ng'aguddiza Buganda ekuvunaana n'okutuuka ku ssa ly'okukussa kalabba eyo federal system gwe watambadde abeeri amateeka gaabwe ganjawulo genda mu befeso fuuka ekyo genda mu Buganda bamuganda genda maaso kaakati bw'okuba tetuli mu federal system ono gwe baatadde yasaavinze ekibonerezo kye eky'emyaka 20 talina musango waali era bamuta kyekimufulumya ebweru ega nti tokyalina musango ekibonerezo kikoze eki kiweddeyo naye njagala kuddayo kuba n'abatera okukuuma obusungu butagasa mu mufe ab'amawanga ojja kirabanga amaze okuteebwa nga atasobola kudda ttoolo kubeerayo buli amulaba agita bw'ati. Njagala kutegeera ebintu bino kooti oli yali badde abuuza bw'abanga ddala baamussa mu vi nga yeetaba mu kutta lwaki ate gye tebaamutta buki bayibuli yatugamba nti assa munne ekitala naye attibwa kiki kitala lwaki baamusonyiwa n'asibwa busibi waaliwo enguzi kiki kooti bw'eba esala emisango njagala kubanguyizaamu busobola okukeera enkya Dr. Heebwa onfuna bulungi n'enkola omusango sijja kugussa ku mulala ne baga nti Jakana Nadduli yasse mukyala we kankiteekebwa ekyo ku mukyala we ne batunuulira Jakana Nadduli nti yasse mutabani mukyala we abasigadde ffenna kye tutwala nti ateekwa kuteekebwa naye kuki kuttibwa kubanga yasse omukyala ekkooti teramula direct bwetyo teramula direct etya batwala omusango mu kooti enjivu era entegeevu wano ekyokulabira ku kye tuliko mu Buganda oba mu Uganda tuli mu courts of equity not courts of law akutukawule bwe twogera courts of equity tunoonya bwenkanya na buntu bulamu so amateeka gagamba nti etteeka lye lisooka eyasse attibwe wano tugamba nti okuttibwa weekuli mu courts of equity kwazze kutya that is the question kaakati bw'oba baavunaana omukulu oyo nga gwali badde oyagala attibwe kooti eyinza okuba etunuulya mu nsonga ye neegoberera ebintu bingi nkujjayo ku kyajjakana yasse mukyala we bantutte mu kooti bw'eba eneesindika ejja bweti timuddeeyo ku kitundu musooke mubuulirize enneeyisaayo ebadde etya ebbanga lyonna tiyabadde musajja mukkakkamu musajja tayomba bamukubaawo n'atambula n'agenda tavunaana bamunyiiza weebali kanti gwe gute bwe guli nti kooti ngezaayo amawulire ngeddamu esindika second party obulamu bwe bulimu byakozesa ebyenjawulo nti tanywa njaga tanywa mwenge talina kyakoza nti ddala abasoba 24/7 ng'era zaayo party ey'okubiri ng'esindika party ey'okusatu twaga tubuuze ku Jakana Nadduli omukyala we abadde yeeyisa atya mu kitundu ekyo abantu bagamba ki ku mukyala we gy'abadde mukajjakana oli lubadde lumbe lwennyini lwa kirago omukazi avuma akuba abaana omusajja amucojja luli yamufumita ekiso wano nti okke bwe guti bwe guli nti ye kooti esinziira ku mboozi eriwo neddayo neetunuulira ekintu kino nekuba nti tubadde tulinayo musango gwonna gukuvunaanibwa era gwali kuvunaaniddwa teka tuddemu tunule mu nsonga bwabadde busungu naye si mutemu era baga nti bwabadde busungu yali badde first degree murder ekyusizibwa baga nti ontajja kuteekebwa kalabba asibweyo emyaka 15 oba nfuna bulungi kale gwaliibwo n'olaba ono ng'ateereddwa totwala kiri yasse nabali be batta oba oli awo baalina ensobi singa teba politiko nti twali tulwanira bifo gundi oba batavuddeewo tolinawo oli ga nti ansenyangu mumugjeewo
nga bwe twajja ku lisiti jjakana nadduli ne kitaawe nti ekyangu ky'okugjawo abantu abategeera bwe batyo tebayinza kubeerawo mutabani waffe Muhoozi n'abaawo. Nalaba wano jjo ly'abalamu nga bafunizza ebipande bya Muhoozi ebiraga 226. Ndajja kuba president. Ebyo bye bitussa, teri kirala. Teri kirala byebyo. Gundi abeere ku lisiti amanyi nnyo, gundi ategeera bw'ati, abo tebajja kugirawo bati equivalent y'ono ate ono asinga kwoli. Ye nonsense akyali mu baddugavu atatunuulidde eggwanga n'abantu balituddemu tulongoosa tutya, wabula tubuuza tusigalawo tutya nga tukyaba tudde ku njokyo. Bye bikolwa ebitambula. Se Mukama waffe etteeka litugamba nti mu constitution yaffe erya Musa litugamba lyosanzeewo nti omukyala taabenga wakugabanyizibwa. Era etteeka ly'obwenzi lyajja nti yenna anakwatibwanga bubwenzi akubwa amayinja akole ki? Attibwe. Ssebo Yeswa otugamba ki ku ekyo? Yeswa mumanyi? Wanje? Mumanyi. Yani. Yoyo Mukama Katonda wa Jesus. Jesus si Katonda. Yeswa mubaka. Genda maaso ssebo. Ne bamutegeeza Yeswa amanyi kye bagamba? Nti asiganye. Kale nzikiriza mu baseruula obwenzi bw'omukyalo oyo. Naye atakikolangako yaba akikola. Kwata ejjinja okuba omukyalo. Ne Yesu yatambula butambuzi. Naye n'atambulamu. Bonagenda kugira bwe kati wa. Nze neewuunya bagamba nti Yesu naye yalibo. Joshua yagamba nti atakikolanga yaba akwata ejjinja amukube. Naye yatambula. Kati neebuuza naye yakikola. Yabuuza. Ye kennyini yeekamwa kubuuza Yesu. Kumwe abazzera muwaabo omusanga atakikola nko yaba akwata ejjinja akubaaliwa. Akuba omukyalo oyo. Kuba omukyalo oyo. Bonna abasajja bonna n'abakyala amayinja gaakalira mu ngalo ne bagazza gaagwanga gokka. Lwaki ntuka ku nsonga eyo? Lwaki osala omusango gwe bakkiriza nti amateeka weegali ono takyavunaana gw'alina guliifu ddayo ovunaane gavumenti wamuwa penalty entono. Ye yabaddayo gw'omutuuze. Avunaana omutuuze yenna aga nti nina guliifu. Buganda singa yakulembezese kyo ku Museveni nti abaana baffe baafiira mu nsi nga tolinayo wuwe yafa. Lwaki essaawa zino Abaganda b'osinga okutta? Lwaki Abaganda b'osinza okuwalana? Ebyabwe emyaka 35 tobibaddizanga kiki? Nga ffe twafiirwa. Singa twakulembesa guliifu eyo Museveni teyaali baddewo. Twakulembezesa magezi. Ne bwe tunakoma ffe abamawanga ba aborigines ba natives abalina gye tuva n'ensibuko n'ennimi zaffe ne tuleka Abannalwanda abatulimu oba abamawanga okusigala nga bakyasobola okujja gye tuli. Eno si America, si South Africa. Kubanga Gashumba we yali annyonnyola ekintu kye yagamba bo kikira kyaggoonya. Ekyo kimu. Era bo munnyo. Bonna we bali mu nju zaawo nteri ggwanga litabwasizzaako. Most especially Abaganda ne mu nju ennene mwetuli ffe twala obusika. Nategeeza nti temuzanya ku kikira kyaggoonya. Nze namwanuka nemugamba nti kikira kyaggoonya ekyo kiraba kiteere Buganda ejja kitemako. Gwe saagirira ebyo by'osaagirira. Gabaleme ozimba ebintu by'amagezi. Onnyonnyola ebyo maanyi ge gakulembera. Si maanyi nti gateekeddwa okukulembera. Kale na bino bwe bityo bwe bifaanagana. Bajja kujja mpola nga bajja bategeera kye twetaaga kyali ki ekitunifayi nga mawanga gaffe 13 obuwanga 1011 1010 abatufuga bano nga bazze bandyo bajja kujja batujja mu bazimba byabwe nga bazimba mawanga amalala naye wano Museveni emyaka 3 singa ddala yaliwa wano nga n'ensi ategeera bw'agyagala yali badde mu basooka okwebaza Amiini. Kyekolo mulimu munene tujjako abanyonyonsi. Olaba kyamulema ate ye kennyini ng'Omunnalwanda yali asasula ndowooza Amiini ganti yagoba bali abagwira nga nabo bagwira mu ggwanga Uganda. Kwe nja banyigiza mulaakitegere mubagoba mutya. Kati olwaliro ate twazze n'Abafghanistan. Tulaba ntudongwa budongwa. Eggwanga lirimirawo ddi ku lwalyo. Bino ebya federo bye bituyamba. Okujja kwa Afghanistan tekyali badde ensobi abaali badde nga ttole bagoba Buganda ganti mujje. Abaali badde Baganda bagigoba nti afa abatonzana tubaagala bo bajje ne waffe tujja bawa ettaka. Kituufu nnyo. Byebyo. Ne katuwogganirawo ne kituwogganeko tekitegeera. Eggwanga lyani buli agira bati tojja kufuga gundi yajja okufuga. Ani yabagamba nga buli omu alina gy'alina otunula enjuba ye gye mulisiza. Kituufu.